obubbi buli bwe nakugamba tekisandise kati kyadda tulina ebyapa Mukono wali nga gavana oli alina Mailo ate gavana wakoliizi waliwo kesi kati yakyakyo Buganda gitulwanako tugitereeze naye ate kyeyongeddemu ennaku zino olw'obubbi. Etteeka liri very clear, section 48 eya Registration of Titles Act iri very clear, priority of titles. Ekyapa kiri ekisooka wansi ekyasooka okufuna by date of registration ekyo kyekiba ekituufu. Ebirala byonna ebijja biba bifu. Etteeka eryo lyakolebwa mu 1920 ndowooza mu 8 oba 29 soon after Busula Ndivujolo ne baleeta RTA tebangako amended. Ekitegeeza mu kiseera ekyo already gino emitawaana gyaliwo ne bakirengera ne bakissaawo. Naye wano obubbi bweyongedde nnyo. Yesu yagamba nti mu biseera eby'oluvannyuma obubi buli eyinga bweyongedde nnyo kubanga ababbi tebabwogera. Society waffe bwefaanana esavwa z'omubbi kubanga n'onaagula naye sente yabbye enzibe. Gw'osasula otya ekintu gwe nga togenze mu registra n'okyekinga n'olaba ddala nti kituufu. N'otuula ku kyapa n'olaba kino kyafuluma mwaka ki, kuliko kyali kikyutibwa, is it a special title? Lwaki eri special? Oligino bwevaayo nga nsasudde busente mwana. Naye kati oli alina ddiiru gy'akoze afunye bukadde na bukadde afunye broker amanyi tono omusajja alina sente nnyingi amugambe nti nze ssebo amugamba omanyi njagala yiika 2 sebo nyiika 5 naye kuliko abantu kankwongeremu 2 kwonoobakolako oba kwegamba obubbi buli mu liside. Abantu babe vigilant. Honest people still there. Naye amateeka wegali ne bweleyo abaginterpretinga wegali abagula amataka abasinga basomyeko. Genda olabe ekyapa ekyo kyogula kya mwaka ki obanga mwaka gwa 1907 oteeka okukiraba ne ku face of it at that age. Niye olabye ekyapa kipya ate special title ekitegeeza nti oligino teriiwo ogirabya ya 2003 kyokka ettaka lyogulako negye lyava kuba buli kyapa kiriko history togirabako kyokka gw'osasula $5 million. Kati senga mu kifo ky'okusasula $5 million osituka ge mateeka gentaddewo amapya transaction mu lands gwe nannyini genda esente nyingi nnyo zikubye ettaka kintu kikulu nnyo genda oba oyo gwe wadde powers of attorney eziri registered with the registration bureau verifiable oba ng'olina sente zo genda wamu n'amateeka oba gende wa architect abo bakkiriziganya oba surveyor bebakkirizibwa oba bank official bebakkirizibwa ogenda mu lands okuzitransacting wegendereze. Naye kati waliwo juzi bwe nali Mukono twasazaamu nalagira okusazaamu ebyapa 500 plus era omusajja omu ng'agamba nti ekyapa ekyange nakizudde nga kyakuna wansi waayo waliwo ebyapa ebirala 3 kyokka nakifunideko looni ya $2 billion. Kakati ne banka ki etekola due diligence kigeza ono yakona visa ne bank official natagezaako kubanga at least banka zina ba surveyors agenda nanga ekyapa tukirabye katugende ne ku ground wantuse ku ground wandigenze mu surveyor kirizibwa ogenda mu land office nakola search ono yatuukayo nakola search ne byonna kwegamba that conspiracy of stealing of dishonesty erina okuggwawo mu ggwanga lyaffe abantu balokoke. Ndi musajja mubuulizi wa njiri ndi mulokole naye waliwo omusajja munnamateeka greatest jurist of all times Thomas Aquinas yagamba nti amateeka amakulu geyo ga natural tugafuna nga tuyita mu nature tuga breathing tugasanga mukka. Those are the laws of the 10 commandments. That's the law of nature.
oba wasoma oba tewasoma okubba kibi, oba wasoma oba tewasoma okutta kibi. Oba kiri mu tteeka wakisomamu oba tewakisomamu, it's a law of nature. Kati ebiddirira gwe kweyisa in such a way that you obey that law. Those are the law is stabilizing a society. Kakati nga American Constitution bwegamba nti governments are instituted among men to preserve these rights. Government kati zo zisibwawo mu nsi kukuma bintu bino, kati government neragira nesaawa etteeka ery'obutatta. Kakati nga lino government ziriwo naddala eno gye tulina eya Saabalwanyi okukuuma ebintu by'abantu nessaawo amateeka nga gano ge nkusomedde, constitution n'ebiragiro bya president n'okulaga nti bituufu. Tinamwe bentaddemu ba RDC, ba DPC, ba DC ne political wing eya LC5, LC3, 802 mwena mukuume bwe munaakola obulungi tewaji ekyo nekisibwawo. Kati ekyo bwe kisibwawo ffe ba citizens of Uganda kitukakatako nga bannayuganda okulaba nti ebintu ebyo bigobererwa. System ziwe ziri okubonereza abalimu bikola, katuzigoberere, abazirina okuzenforcinga tulabe nti no tubagamba naffe ffennyini twekolemu omulimu. Tewamanyako ku ani mayumba 10 gali wano wamini nga yakava wano insecurity yayitirira obungi nebaga nti kale buli mayumba 10 mwekolemu omulimu, you look after your own security. Naffe tukikole kati kubanga kino kiyitirivu. Tojja kugamba munnayuganda nti talina wajja kubeera nti awaali ku kibanja kye bw'atasasule busuulu enkya ajja kugobwawo, ngobwewo ndagewa. Bwe mbanga ndi wennamukozi ongobyewo ndagewa, ndage Mityana mu tawuni, nja kusanga wabaawo. Bw'aba bagobye ba Mityana mu Busimbi nti nkugobye ogenda Ekiyinda ejjudde wali abaayo. Nolwekyo tonina ekintu kyonna ekikwata ku kugoba omuntu ku ttaka. Ffenna tube nga kituliko nga the law of nature, nti ekyo we breathe it, it's given us through nature. Ffenna tumanye nti eggwanga lyaffe tuwagire President Museveni, kubanga omukulembeze tomanya nti wa nkizo nnyo okutuusa ndowooza ng'avuddewo ng'oli yayimba nti wasiima ogenzi. President kintu kikulu nnyo mu ggwanga kubanga yensibuko g'amateeka gonna. Bw'abanga alagidde nti no ye system mugigoberere, oba omuwagira oba tomuwagira. Eyo system ejja okukola era ejja okuwa emirembe ne muba peace. Ffe ababuulira ekigambo kye tuba tugamba nti no musabire abo n'abali mu bufuzi tusobole okubeerawo mu mirembe. Kaakati bw'obanga oli omufuzi n'ogamba nti president alagidde bw'ati, kaakati eno order ya kooti, order ya kooti neyite bw'eti nga kyaffe kyabannayuganda president waffe alaze order eyo ya appeal in short gyembulira bannayuganda bonna okubeera mu mirembe. Kyaffe ffenna kitukakatiko ffenna, ate ffenna tukyenforcinga. Zo government nga constitution ya America bwegamba ziri instituted among men to preserve these things. They preserve it by putting laws ne directives. Ojja kulaba Trump kati yawangudde, kyajja okusookerako nga yakatuuka executive order, bagiyita executive order, ng'agikola kino erina okukola, eno erina okukola, eno erina okukola. Kati President Museveni naye akola executive directive. Mugigoberere namwe mugiwulire, bwe beeremerera mukube enduulu nti no president yagambe bw'ati. Ffenna awo tujja kubeera mu mirembe nga bamanyi nti ensi yaffe ffenna awamu tugirwanire ffenna awamu nga tugoberera democratic system nga bweriwo. Kati wenjogera kati ekibiina ekiri mu bufuzi ye NRM yayita mu democratic system
ng'ekulembedde Yoweri Museveni. Kaakati ng'Abamerika bwe bakoze baayo abademocratic kyabakoze bubi nnyo kyabakoze bubi nnyo. Ndabye kati ku TV nga Kamalaani Harris aga nti kale mbikiriza ensi yaffe egende mu maaso newankubadde ebyokulwana byabaddewo saabyagadde nnyo nenzikiriza. Oli Trump ali mu Biden yagambye ssebo jangu otwale ekifo kyo tulimiddwa nnyo bwe lost nejangu yeyesi bwebatwebafu ensi yaabwe tudduka tugenda waliwo omuntu agambe Biden agenda kugoba baddugamu nemugaa nti abagobe bo bazimbye ensi yaabwe ffe yaffe tulemeddwa ogisiga n'owekibanja tumugoba. Kakati ffe mu kifo ky'okuzimba ensi yaffe tugoba bugobi bantu baveewo abandizimbye bali ensi yaabwe rights zaabwe bazigoberera nnyo 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 nnyo. Nkugambye sebo ndowooza okiwulira mu New York City togenzeeko okwekukumako bwe buba bwa butiti ku makya bayimiridde omusana gwayasedda bwe beetonye olwaleero tezituuka munaana nga tinakya naye eriyinza okutonya olunaku lwonna lwonna n'oludira ng'etonya butonyi nemutuuka nga tosobola nakufuluma bweru niye balongooseza ensi zaabwe netudduka netugenda. Lwaki? Kuba bagamba ensi yaffe tugenda tugizimba naffe ensi yaffe tujja gizimba bwe tunakkiriza nti ffenna tuli mu democratic system. Democratic system afuga is the party which gets the most power, the most votes. Munanyiniyo yatukulembera constitution emwadde obuyinza bwonna. Kakati ekyo kye tuba tugoberera ate gwe togaa ati nkiganyi nja kubeera wabweru wa constitution nze sijja kukola kino mujja kudduka mugende mu America tujja kudduka tugende nabo batugobe batukomewo ensi yaffe tulina ogizimba. That's what ekyo kyembulira bannange bannayuganda era kyowulira nze bulijjo ngamba nti Yoweri Museveni ye pulezidenti wange. Lwaki? Constitution emutaddewo yalina kati mandate kubanga buli kibiina bwe kiba kigenda mu bufuzi kireeta manifesto eyo ya kibiina ekinawangula bwe kiwangula manifesto yejja okufuga eggwanga kwe lijja okutambulira. Era ffenna ne bwoba okyakala otya bwonna oba oyagala butakikola yusink ensi gwe oba ogisiza wansi. Ogwo gwe mulanga gwekubira bannange bannayuganda. Ensi yaffe ffenna tugirwanire wamu. Tewali ojjukira President Museveni yali eriweero juzi ku mazaalibwa nga celebrating amazaalibwa. Nze naweereza obubaka nagamba nti I'm digressing a bit. It's not kasowooza emyaka 50. It's no longer how old you are but how fit you keep. So President waffe mubalire always ku myaka meka 5 kubanga he always keeps fit. It's not how old myaka, it is how fit you keep. Naye yagamba tebyettaka bino tebyandibadde nawo singa local authority eri strong leadership kubanga tulina LC5 n'olukiiko lwe, tulina LC3 n'olukiiko lwe, tulina LC1 ne cabinet ye. Eyo si ya political line ku executive line nobeera ne RDC we wansi we waliwo ani DPC, DCO, DC1 bonna nebituukira ddala wansi noba ne kawo wali with the technical.